po jako akawuwo. Kyebaba batukubiriza bana mask sanitizer mu kugulawo entambula z'olukale ezaali zaggalwa okumala ebbanga olw'okujja kw'ekirwadde ki COVID-19 okwewala okusaasaana. Gavumenti yassaawo obukwakulizo ku ntambula eno omuli okutikka amakkati g'abantu, motoka beerina okusaabaza ekintu ekyaviirako abakola omulimu guno okwongeza ebisale by'entambula. Abasuubuzi wamu ne banneekolera gyange esi Bamativu n'engeri gye bayisibwamu, abavuzi b'ebidduka n'okusingira ddala ab'emmotoka nga bagamba nti kyekiseera gavumenti okuggyawo etteeka ku b'ebidduka eribaziyiza okutwala abantu abasatu, olwo nabo basobola okuwona okukolereranga ekkubo. Ekigambo ky'entambula kitunyiga nnyo ate si ffe ffekka wabula buli muntu yenna. Ekyokulabirako kati omuntu ava entebe babayitanga 2-5 kujja wano. Omuntu balina kapita wabikalo 12 ng'ajja muno n'asuubula n'addayo. Naye kakati omuntu ava entebe bamusaba akasaba bagenda n'amadda gwe gumu 2 abatajja kujja kumulako mubi. Abasuubuzi bano bagamba nti tebakyafuna mu mirimu gyabwe nga ne bakasitoma beesala olw'entambula okwekanama. Tukira abakasitoma baffe batugula ku ttebe bwakawungeezi. Olina okulinnya okomewo e Kampala, ogenda okutuuka e Kampala obudde bubeera buzibye essaawa 2 saawa zigenda kuba 3. Transport bakuteeka eri waggulu oba eringa waggulu eyo mu disitulikaawo. Okuvaawo olina kulinnya boda okugenda gy'osula. Abantu bantutwalidde 2000 gikati wabeerawo motoka zigenda olusitula. Abatembeeyi wamu n'abo abakolera mu butale obw'omubulo bagamba nti kati bakolerera kkubo nga tebakyalinako ebafunako, ate nga n'ekisinga okubaluma kwe kubanga bagoba mu mmotoka zino babatikka basatu ate mu bumenyi bw'amateeka newankubadde nga by'ebisale tebabisalako. Mu paaka batutikka abantu babiri buli ntebe, naye bwe tutuuka ku lw'ettaka n'abana tubatuula, naye n'obwebagamba bannange mutuuzizza tutudde bana njabba wa 2022 bagamba mukadde funa eyiyo. Sente zemba nsigazza ng'amagoba akananga nkoledde bwereere kapito ng'abweddewo ate nga sinagona kujja kapito mulala. Transport atukoseza nnyo atuza nnyo mabega. Bo abakolera mu bizimbe ebinene bagamba nti kyekiseera gavumenti ebayambe kubanga era balinga abali ku muggalo nga baagala waakiri batule basatu naye ebisale by'entambula bikeewe. Tusaba gavumenti etuyambe tunule mu nsonga eyo etumenya bantu tebakyajja mu kibuga tugulako bintu lwa ntambula. Gavumenti yaffe yafuuka kyesirikidde nga tugigamba ku nsonga tetulina kye tugisimamu tunaye ekikozeeko. Bwe tukomplaininga bakoma kututera olukiiko nga badda ku byabwe era y'ensonga lwaki ebintu bimu mulaba nga bigenda bisoba. Wabula abagoba b'ebidduka omuli aba takisi n'abalala bagamba nti no si kkobaane, wabula gavumenti yabalemezaako omusolo ogw'abantu be baatwalanga mu kusooka newankubadde ng'ennamba yagikendeeza. Niffe sirina kizibu nga batwale kuba nabo abalumuliro. Gavumenti yennyini yeyina ki ensonga ne minisita Katumba Wamala okutuula ne batuula wansi ne pulezidenti besalewo kyekyokukolera ki akwakiraya wakati ffe PSV etusasula y'abantu 2 nti ab'obutale bo basigira bakola emirimu gyabwe nga ki bwe baalinga bakola okiraba naye ate ffe amateeka gakyatulemeddeko. Ssentebe wa paaka empya Haji Badru Serunjoja ategeezezza nti gavumenti tevangayo okubagerekera muwendo gw'abantu basaabaza ekiwaliriza abagoba b'ebidduka bino obutasala ku bisale era ng'onawanjagidde bekikwatako okubakkiriza baddemu okutikka omuwendo gw'abantu be baali batikka mu kusooka. Naye mu butereevu ono okufuna omutego gw'omumativu bali batutuddeyo ku bantu 14 abantu babeere nga batambulira mu mbeera yokubeera nti bayigiriziddwa. Naye wano mu kugenda wano kukkaanya singa olugendo lwali olw'omutwalo nga guli ku 2.3 olwali olw'akanaana luli ku mutwalo. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Saabaze nabo batuyambe mu kugenda eyo bamwongerako baddembe okugaana sente zenasasudde ndi mu social distance